Abasuubuzi Lugazi Mukono bakubaganye n'ab'ebyokwerinda ng'entaabo evudde ku bakulembeze b'akatale kano okusolooza emposo ezuusa okuva ku basuubuzi bano. Bano abalemesudde okukola oluvannyuma lw'amagye okuyibwa mu katale balaze ennaku gye bayitamu bukyanga oluguudo luno olugaziyizibwa era abasuubuzi abamu bakwatiddwa ne batwalibwa ku kabangali y'amagye. Tulemesa okukola tutya bamaama ffe bataata tulina okuweerera abaana baffe batuyambe tutandika okukola olunaku olumu weluti terutulemesa kukola olunaku mitwalo ena gye nkozeseza okujja eno sinafuna na ssente zinzizaayo kati nze ngenda kukola ki baagala tugende tubbe bano ab'e Kampala bino gye tukolera ekifo wookolera alinga osasula 5,000 osasula 10,000 olw'omusolo ne5,500 ez'ekifo kati ezo ssente zezibaluma kati bano abapya bazaagala n'abakadde bakola tujja kukola muteekewo ebintu byaffe bibonoona ffe tuva Kampala ate tebajjanga kulwanya bati baleke abantu bakole basalewo ekintu kimu oba batuzeeri oba baleke abantu nebakola bakole nebaleke tutagaza batutagaza eri batutagaza batutuzeeri feba tufiirwa transport tufiirwa obudde tufiirwa n'olunaku tulina kukola twagala kukola bayetereeze bo bennyini oba batujjako 2,000 za mpooza bo beetereeze ffe tusasule ssente ze tubaza baba baagala tutukolere emirembe tugamba nti bwe ligaziye era twali nti bagenda tukkiriza okudda emabbali naye kati wana kituuse bateese n'amagye wabula bo abakulembeze b'abasuubuzi bano abakuŋŋaanira ku kibiina kyabwe eky'abasuubuzi okuva mu kibuga Kampala basabye okuyambibwa gavumenti kubanga abantu bwe basusse okufiirizibwa mu buvuyo buno. Akabeerawo ffe ng'abakulembeze b'e Kampala batuyisaamu amaaso tebayagala buli musuubuzi ava e Kampala bamugobye Lugazi takyakolerayo bwe tutetenkanya tufune luteeka batugobawo eri gye batusindika liyo babbi beereere tiwali wadde 10 tudde e Kampala tulina $5 tulina abaana tulina famire etuweerera kitegeera nyimiridde okulwa abasuubuzi bange ab'e Kampala njagala tuyambibwe ebintu byaffe babiwamba tebidda tugenda birondoola tetubirabako bibeera ludda babiteekawa abasuubuzi baddeyo bakaawo tulina abaana tulina obuvunaanyizibwa twagala kuyambibwa ffe ng'ab'e Kampala yunifoomu muzambalira ku musolo gwaffe mmwe lwaki mutubonyaabonye era nvuga abasuubuzi kati nakola loosi obutale 3 nakakola loosi ya $1.5 nga ndeeta abasuubuzi tebalina ebakolera bo bawooza akatale bakagazetinga nga kano tuli bagezetingiranga abantu 200,000 esaawa zino tuli abantu 500,000 ate batugamba tukole ki era kyenkoze emmotoka ezimu nze nziwese neziddayo nga ndaba sina kyakwaka okuba buli lwowereka nabo bo baagala kusiba kati bino ebintu nabireese tebirina abantu bannyini byo tebalina we bafunye we bakolera era kati nze nensalawo nkubira omulanga yenna gwe kikwatako ajja atubuulire akatale wekalaga okusinga okujja okuyoola abantu bange nga babatwala kati abaana babayodde babatutte n'ebintu byabwe n'emaali yaabwe. Era bano basabye omukulembeze w'eggwanga wamu ne Prime Minister Mama Nabbanja okujja okubadduukira abayambe okubalambulira ku nkola y'akatale kano entuufu bwe yandibadde. Nti oba wasindika kiki ekyo abantu b'osindika wansi mu bantu bala beetegereza nnyo bati batuyambye tuli mu kunyigirizibwa ekitenkanika abasuubuzi bonna bagobeddwa bakyayisa gavumenti yaffe eno n'olwekyo tusaba mutuyambe muyingire mu nsonga eno gavumenti mutuyambe pulezidenti tuyambe oyingire mu nsonga eno ne Honorable Minister Dana Mutasingwa. Honorable Minister bw'abanga akyebase tusaba Prime Minister Maama kubanga gwositukiramu. Ku lwa MRU TV nsigadde nze Kabuye Paul Sekisaawo.